Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora for them gonge ekitali wota. Anika kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu otegeera ne wabakirira bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep oguga nange yakugulira tekijja kukisoka tekijja kusoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Traffic Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolere service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Traffic Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 0772 48 5 46 oba 0754 45 89 25 Beba Traffic Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Traffic Phone Service Center why babandagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abaana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga olaba mukambe kati nga talina excuse yonna kati Batuusa wabaako kyamugamba olulala nno bw'okoliddamu okujja mu ngeri ng'eyo gy'ozzeemu ogenda kunfunamu obuzibu omwana wabadi nolyoka omusika ng'alinga asika omubbi twalerinze toddanga mukola bintu bya ngeri ng'eyo saagala njagala bwegendereze buli lwoba okola ekintu awatali ekyo ebinaddiriro ojja kundala ate ng'obufumu bwange mbwagala kati kyenina okukola nina okubifriendinga Batuusa ono abeere mukwano gwange nnyo bw'anaabeera mukwano gwange tajja kubaako kyayogera ate nja kisimbako essira ngambe Batuusa saagala muntu wa lugambo ku by'omumanyiko tobaako kyokola ki kyogera nja kulaba engeri gyemukwatamu nja kumuyigiriza okwekolako nja kumuwayo ne kumuweezanga enkadde Batuusa atuuse ku nyambala we bituuse Batuusa alina kubeera mukwano gwange kuba wanviiramu kabaka weddeyo bali bonna ne we boogera boogere naye kati ono omwana bw'avaayo n'agamba nti alina anko gwe yaleeta kiki ekigenda mu maaso mu makamu takomye kusomba bakazi asombye ono wakkala asombye oli wakkala kye yasimanya batalina bubina simanya abakozi bati kati atazze nakumukozi essaawa zino omukute lubona bwate yeegaana naye bannange kiki ekigenda mu maaso mu makamu no kyesitegeera nawumu wayi naabizuula oluvannyuma banfudde bagamba oba ofudde Luganda ku luno nja kuba nfudde Lusoga kati kamala byonna ye Batuusa kati nina kugonda nina kubeera musiru nina kubeera mukakkamu Batuusa abeere mukwano gwange Batuusa oh jangu
yalina okutasayika enamukomako Batuusa where you Batuusa lero ngonyiridde ye anti wangamba nefeeko olaba katulaba ng'olabise bulungi imirira ndabe yimuka Batuusa kyuka it's okay turn look at me tunula eno Batuusa tunula eno kati olaba onyumidde kati olaba onyumira nze okulaba olwabalala banaakulabako kati kyogenda okukola ekirala ogenda tandika okujjako zino eproni bino bakazi bamukatale be babikozesa nga bateekamu sente bwaba atunda wali eri ku mudaala nga bamuwa sente ng'ateeka muno anti mbadde manyi woba ofumba kati nga bisammuka nga bigenda kuno engoye nga teziddugala tofaayo ate n'ekirala kati oli anti eyangamba nti no nziremu mbere nga nyambala kati yakomeyo kati sobola kubeera nga siyambala tenze sitengwa abantu bakulu nedda Batuusa kati tuli babiri anti kati tuliwo bangi kati tuliwo bangi naye ate oli anti kyakugamba saagala obikole oyo anti kwegamba akukonya tuula oli mwana wampisa Batuusa anti abantu n'emirimu kati ate abankonya atya abakukonya ate yeyampa n'omulimu anti kale sobola nedda si ekyo Batuusa nze bwe bakugoba sawa zino nsobola okuwa omulimu n'okusingana buno ye nga nakugoba ate n'ekirala nsobola okupangirisiza ennyumba ng'eri mu kikomera nga buli kimu kiri omwo nga toyi ya munda ekisenge kyo wekka ekitanda ekirungi nga ne tivi nze sagala ezo nyumba ntono nze njagala ennyumba nga mpanvu ng'erina ebisenge bingi nga yange woomu anti tofaayo ngenda gigula ndi mu kutereka sente njagala sente zezo zotereka ozimpe nga nzikuterekereko Batuusa nja kwongerezaako Batuusa ojja kufuna ennyumba gyoyagala ennyumba bagiyita flat ne mukyala nakugenda mbaayo kati nga singa waba ayagala engato ze ez'awansi nga gamba mpa fulaati ezo ate kati ezambayo ennyumba so anti ntegeera naye Batuusa you're really funny simanyi ozambifala no manyi bata tolifala kati njagalira ddala ekyo kyoli bayidawe tolifala kati just njagala weyongereko bweyongezi Batuusa njagala okyuke Batuusa njagala onyirire kulaba kantu kano kenkute oyo si lipstick gw'oteeka ku exactly oyo simumanyi zasti simumanyi oyo gw'ogambye nedda ngambye ekyo kyo kyennyini Batuusa olaba ono lipstick omukyala yenna alina okukateeka ku mimwa kagonza emimwa gy'abakyala sembera Batuusa sembera bwotyo nokateekako nokola bwoti olaba nze nja kufaako onyirire kati gikole biblending kona bwoti emimwa giblending byokya bizitowa mpola Batuusa ojja kumanyira kati gigatta emimwa gatta emimwa dendamu otyo kati gireke Batuusa olaba olabise bulungi nnyo era nja kuwa endabirwamu weerabeko ate bino ebintu nja bikuyigiriza bingi byengenda okuyigiriza olaba kana akatabu kalimu ebintu bingi byenjagala oyige naye nga tonnabiyiga Batuusa nabye njagala twogereko ate nsuubiza ebyange bibeera byange naawe tobaako gw'obigamba Batuusa nze soogera Batuusa owulidde njagala ebyange bibeere byange naawe Batuusa byonna by'omanyiiko njagala obisirike oli mwana mulungi nnyo naye byonna by'omanyi oba wanda bankola ki oba wala bankola ki oba bino bya anko natera okutuma omuzungu Batuusa anko yo omuzungu tubangako omuntu gw'ogamba ebintu ebyo tomumanyi tomulabangako simulabangako tajjangako wano ate nga yajjano bwaba yajja Batuusa oyagala nkusaleko kati wuliriza ate wuliriza bulungi abazungu tebabakolako lugambo wali owuliddeko kino ekintu kyebagamba nti omuzungu alinga musambwa
Nobakugwa kigamba. Nomugamba tulajenga wano waliwo ko mujungu ejajja wano ekiro omusogo agenda kujja kulumbe. Kati agenda kujja. Bwoba kugwa kigamba. Ate tagenda kujja yeka. Batuusa. Onyiridde. Naye kati kyakugamba kiri bwe kiti. Njagala buli kimu wano kikyuke. Oli anti bwakuyita n'akutuma tokola. Yenyakuwa omulimu naye ate osobola okuwa omulimu ogusinga. Bwakuyita toyitaba. Bakugamba nti genda ofumbe oyinza n'omugamba gw'oli mulema. Okitegedde? Bakugamba mbireeta chai simanyi leetera omwana chai naawe osobola okuzaala mugamba alabirire omwana we. Okitegedde? Totya olina sapooti yange. Teri muntu okuyisaamu maaso. Anti bangulira bigati sina sapatu. Nedda nyambye nze ndi ku sayidi yo. Tulwanyisa omukazi oyo bwanaaveewo agende. Batuusa oyo omukazi bw'anaagenda ogenda kubeera n'emirembe. Ngenda ku promotinga, ngenda kuteeka ku level ndala. Okitegedde? Ngenda nakutunziza uniform. So yotaddamu kumanyira nga kugamba mwe jangu okole kino, jangu okole kino. Bwakuyita beera nga atawulidde. Ganira mu buliri. Weebake okujjako ng'owulidde eddoboozi lyange. Batuusa owulidde? Ebyokulongoosa compound, ebyokwoza ebintu byonna tobikola, tobaako kyokola. Batuusa owulidde? Tulina kulwanyisa mukazi oyo ave wano agende. Omanyi okusala ebigambo? Omanyi okusala ebigambo? Okimanyi nti tusobola n'okubaako kye tukoze. Gwe lwekimuteekako. Tebajja kugoba. Ye nga ani agenda okugoba? Ye nkugambye bwe bakugoba banze nga mpangisiza ennyumba ennene nga nkuteramu buli kimu. Okitegedde? So tolina kubeera na bigambo. Bwakuyita gwe mubadale wematire. Beera ng'omuntu ali class above. Abo abantu abazaalazaalidda tebakumaliranga budde batuusa okyali mwana muto. Kati n'ekirala njagala obeere ku sayidi yange. Kati ekisembayo mu byonna. Njagala mpulirize bulungi. Omanyi omuzungu omumanyi? Oli mukwano gwe wali naye gwe nali naye kikomyawo. Kati Batuusa njagala ebintu ebyo byonna by'omanyi byewalaba obisirikire. Okitegedde? Batuusa saagala obeeko ky'oyogera. Omuzungu tebamwogerako. Omuzungu abeera n'emmundu ate omuzungu abeera nga muzimu. Omanyi omuzimu nti bw'omwogerako ng'ajja ekiro ng'akukuba emmundu ta lwaki wanjogeddeko. Kale ne bw'oba oyogedde ne bazinga Batuusa akulumba n'akubatula pa ate akuba ssasi ku mutwe. So n'olwekyo byewalaba byewawulira byakutuma. kati agenda kujja. Olina kyewayogedde.